Essanyu mu maziga ki ekituse mu Mayanja family byenkuleetedde nkwaniriza ku Falke official mukutu wokka ogenda okubanga oyita okumanya amawulire g'abaserebu agaba gatambula mu ggwanga Uganda ate era n'okusobola okubanga tumanya ebyo ebikwatagana ku bantu abatutumufu mu Uganda ne wabweru waayo. So katonako olwaleero nkuleetedde amawulire okuva mu Mayanja family oba kyenyinza okugamba nti okuva mu family eya Chameleone, Palaso, Wizo wamu n'abo abalala bomanyi family eyo nga bwe bagibeeramu. So olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti lwegiweze emyaka 9 bukyanga omugenzi AK47 ava ku maaso g'abantu oba bukyanga afa. Naye nga njagala okutegeeza nti abaana b'omugenzi AK47 we yafiira baali mu ggwanga erya UK oba kye tuyinza okugamba United Kingdom era nga tebasobola kubanga bafuna omukisa okuziika ku taata waabwe kubanga baali bato nnyo era nga tebasobola na kufuna mukisa kubeera nga bamanya ki ekya taata waabwe mweje emyaka gye yafiiramu. Wabula nga njagala okujjukiza nti AK47 ono amanya ge amazaale baali bamuyita Emmanuel Mayanja era nga njagala okutegeeza nti yafiira mu kilabu emu mu kibuga Kampala wabula nga enfaaye n'essaawa zino ekyabuusibwabuusibwa batono abaginako obukakafu era nga okufa kwe kwaleetera abantu abamu okusigala nga beebuuza ki ekyamutta paka nga n'essaawa zino tebasobola kubanga bakimanya. Naye oluvannyuma lw'akabangako akayiseewo ak'emyaka 7 nga AK47 asobodde okuva ku maaso g'abantu, abantu bangi bakola ebiraga nti bamumisinga naye nga tubadde tuludde okubanga tumanya ki abaana be yaleka ku nsi kiki ekibaliko paka olunaku olwaleero bwensobodde okubanga nte nkutegeeza gwe abadde tamanyi ki ekibadde kitambula mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Nga bwe nkugambye nti AK47 okufa kwe kwasigala ku kyewuunyisa abawagizi be wamu ne famire ye kubanga jjukira yafa mu ngeri ey'entiisa, yafiira wali mu binaabiro bya kilabu emu mu kibuga Kampala naye nga eŋŋambo ezisinga zigamba nti AK47 yakubibwa bukubibwa bwe yali mu kinaabiro ekimu wabula nga obukakafu tebwaliwo nnyo obumala paka n'essaawa zino nga bw'omanyi ebya Uganda tekyazuulwa ki ekyatta AK47 oba AK47 yafa ki era nekisobola okuba nga kyaleka abantu nga tebamanyi nfa ntuufu gye yafiiramu. Kakati omuyimbi oyo oluvannyuma lw'okuba nti yaleka abaana 3 emabega njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero ate mwanatu oluvannyuma lw'okuba nti tebafuna mukisa taata waabwe we yafiira olunaku olwaleero basobodde okuba nga nte bagendako ku bijja bya taata waabwe gwe baafiirwa era gwe babadde bamiisinga nga njagala okutegeeza nti babadde bamaze ebbanga nga yes tebamanyi na kumanya oba taata waabwe gyali oba taliiyo nga tebalina kye bamiisinga kubanga famire ebadde ebabeererawo nnyo naddala omusajja ayitibwa Palaso nga abeerawo n'akola ogwo omulimu omuntu gwe yandyetaaze okubanga akolerwa okuva mu taata we nga taata yalina ogukola. Palaso abaddewo nnyo so abaana bano tebamiisinze nnyo taata waabwe paka lwe bakuze mu myaka nga beetaaga okumanya ekituufu taata yaani, taata yalagawa, taata yabaaki bwe batyo ne basobola okubanga nte babategeeza nti wano amalalo ge tuliko ge ga taata eyali abazaala oba taata azaala mmwe abaana nga ye AK47. So olunaku olwaleero kyenjagadde okugiramu ekyamakulu nti abaana ba AK47 nate era basobodde okubanga bamanya ki ekyatuka ku taata waabwe naki ekiriwo ssaawa zino era nga abaana bano basobodde okubanga batwala omukisa okubanga basiimuula ku bijja bya taata waabwe okubikolakolako nga bw'omanyi emikolo egyo gikolebwa ku bantu nga bagenze okulambulako ku bijja byabo abaagalwa baabwe. So ebyo ebisobodde okubanga bikolebwa saidi zaawo abaana ba AK47 oluvannyuma lw'emyaka 9 nga tebamanyi ki kyatuka ku taata waabwe nga tebamanyi taata waabwe yaani yes basobodde okubanga akadde akatuufu katuuka ne babanyonnyola ki ekiriwo gasobodde okubanga gatambula ssaawa zino fona osigenda kubanga nsukka okujjako okubanga nkunoonyeza ekiddako mbeere nga nkikuleetera ate obeere nga okimanya. Nja kusaba obeere nga osubscribinga ku mukutu tekako akadde obeere nga gwe asooka okubanga omanya bwe tukola eggulire wano. For now, bye bye.